bw'ozza omulalu mu kyama kiba kitegeeza nti obeera obuliddwa omulamu gw'ojogera naye kakati olina kubeera nga munnange onoonya waakiri. Bagamba nti mwesinga zero. Bw'otyo ofunayo omulalu gw'omala googera naye oba oli awo tomanya ayizulu Katonda ayambire eyo. Kakati NRM bw'etyo yalondayo Nsibambi. Nsibambi bwe batyo nga bamaze okubeera nga bamuperereza mu ngeri oba mu mbeera gye bamusangamu ng'ali desperate, bw'atyo n'ayingira ekibiina kya NRM. Kati batandise okubeera nga bamukozesa kubanga babuliddwa oba oli awo omuntu gwe baali badde balowooza nti gwe baali badde bakozesa mu opposition kwegamba alabikako era nga wakitiibwa era nga alina amaanyi mu opposition gwe bayinza oba oli awo okukozesa okusobola okukkakkanya embeera oba akazito Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yateekawo. Kakati Nsibambi atukakasa nti amaze okwegerezeganya ne gavumenti ne cabinet era abasibe abali mu 8 bwe batyo boolekedde okubeera nga bateebwa. Nsibambi bw'atyo bw'atugamba. Naye bw'otunuulira ekintu kino nga tetunaba kubeera nga tugenda mu maaso ekyokuta abasibe, jjukira nti Museveni si lwasoose okusiba 2026 oba nga tugenda mu 2026 akalulu ako. Museveni si gwe mundi ogusoose okukwata ab'oludda oluvuganya abasibe. Museveni azze nga asiba ab'oludda oluvuganya okuva lwe yatandika okuvuganyizibwa naddala nga Besigye azze. Museveni n'atandika okukwata abantu ng'abasiba. Kiba kitegeeza nti Museveni era akyakwata ab'oludda oluvuganya ng'abasiba. Kati okuteesaganya naye mbu ate abasibe ba political prisoners approach ebeera nkyamu kubanga Museveni jjukira nti bw'aba tannaba kusuula kirowoozo kye ekigasayo oba ebigendererwa bye eby'okubeera nti afiira mu buyinza ate era abukwase mutabani we oba famire ye esigale nga yeetufuga, kiba kitegeeza nti bakyasibira ddala. Kati ng'ovudde ku kyokusiba kuba kati Nsibambi agambye nti ayogedde ne cabinet ne bata bwe bagenda kuta tebannata naye bagenda kuta abasibe ba political prisoners oba basiba olw'ebyobufuzi abali mu 8. Kati ate abo Muhoozi be yagamba be yatta bo agenda kubakolera ki? Kuba Muhoozi abamu yabatta waliwo n'abatalabikako bakibalama. Kale munnange ekyo kibuuzo kiri awo. Yusufu Nsibambi ono nga ye outgoing member of parliament owa Mawokota South bw'ati atukakasizza n'atugamba nti abali mu 8 ba political prisoners essaawa eno be basuubirwa okubeera nga munnange bateebwa mu nnaku eziddako mu maaso awo oluvannyuma lw'okubeera nti abadde bize nnyo nga ali engaged mu direct talks n'ekyagezezaako kunnyonnyola nga the executive Museveni ne kabineti ye n'ensuubira okuba nti baministers abo baba tebaliimu. Agambe nti direct talks ne Museveni oba. Naye Nsibambi okuva lwe yagenda ewa Museveni juzi ne babakuba ekifaananyi yali azzeeyo balekaniza ne bamukwasa abalala. Kubanga ate ekyo tukirina okubeera nga kirina okuba nga kitunulwamu ku sayidi yaani ya Museveni ya Muhoozi abadde ateesa n'abaani. Kakati munnange nga bwe nkutegeezeza nti Museveni yakyakwata kubanga ataako bano kubanga ne ba Olivia Utaya baabata ku guli omulundi ne baddemu ne babakwata kubanga teyalizeemu kubakwata. Kitegeeza nti Museveni akyakwata wabula eddagala liririmu Museveni kubeera nga ava mu buyinza famire ye neetwesonyiwa. Kitegeeza awo tujja kuba tetukyalabako ba political prisoners kubanga gavumenti ejja kuba y'abantu ejja kuba si y'abannamagye. Kati bw'atyo abadde ku Uganda Law Society weekly press briefing lunaku lwakuna ssaawa za malya ga byamisana Nsibambi nga atukakasa nti yasisinkanye executive lunaku olwokusatu mbu n'asobola okubeera nga asecuwaringa assurance regarding the detainees freedom. Kakati era
wano kakati olira okutuma olwo bamutuma nkugambye nti bw'obulwa omulamu gw'oyogera naye kiba kitegeeza nti ogenda kwogera na mulalu kati olondooza bamugamba obubaka ati ne General Museveni abadde agamba nti wandibadde kano okayisaawo mu press briefing. Kakati Nsibambi atutegeeza nti naye nga sinakuwa obubaka bwa Nsibambi bwajja wa General Museveni, njagala omanye nti Hillside View Apartments bali wali ku Entebbe Road basange ejjanyi ku kyaki. Bw'otuuka e Namulanda kitendeka Jansi buuza ejjanyi ku kyaki ojja kuba munange otuukayo eno apartments gye ziri zinyirira nnyo era nga ne transport waabwe naddala bw'ava ku airport. Bw'otuuka ku airport ng'obuukiza nabo bagambe mujje munnone wano ku airport transport waabwereere n'okumpimpi ebitundu ebyetoolodde. Kati ate maintenance palace balina solar systems bwe ze bali badde munange olowoozaako okutaasa ekibululu kye tubeeramu buli kaseera amasannyalaze gaba gavaako. Bamanyi ne tuweeza notice yuzi baaginsindikira wano nti amasannyalaze gagenda kuba tegaliiko okuva ssaawa 2 ez'okumakya paka 11 ez'akawungeezi era zaali tezinawera 2 mba ndi wano nkyavo yisinga bintu byange pyo ne gavaako. Dr. Wali era gwe munnange tofa birwadde. Dr. Wali namba yange 773 oba oyitira ku WhatsApp ate era endala teri ku WhatsApp though ogikubako ku eri ya MTN esembe ya 1015. Kakati munnange Nsibambi bamutikka obubaka mu magezi kwegamba kiri ekyokuta basibe nti kati Nsibambi bamuwa relevance nti kakati wuno yakulosinga najja mu NRM era kati ye negotiator abasibe babano bakati batandise n'okubeera nga babataata atandise okubeera nga atuwulira bamuwa platform buli wamu era mujja mulaba ku media center ng'ayogera Nsibambi kabali munnange konti yabadde mu kasaati ke kali akayero akalabika nti yali yakagula dda era abadde ng'olumundoza akambala omutumbu bw'ati bwe yagamba. Kati munnange Nsibambi kati olwo ayisaawo obubaka mu magezi amaze okututegeeza nti yayogerezeganyizza dda essaawa yonna tusuubire aba NUP oba aba political prisoners abasukka mu 8 bagenda kubeera nga bateebwa. Kati agamba Nsibambi kati mbu kino ye eringa idea ye mbu akuba omulanga eri president wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mbu alekeraawo okwekweka ave mu kwekweka akomewo e Uganda alinga amanyi gyali. Kakati bwatyo Nsibambi yatugambye nti nasisinkanye executive olunaku olwajjo era njagala okubakakasa nti abakunukkiriza oba abasoba mu 8 ba political prisoners bwe batyo munnange basuubira okubeera nti bagenda kubeera nga bateebwa bunnambiro mu kaseera mpaawo kaaga. Kakati era n'akuba omulanga eri president Robert Kyagulanyi Ssentamu akomeweeka era nti ulira kano kakulu nnyo nti okukomawo kwe mu ggwanga kuno kwa mugaso nnyo kubanga yasiteetinze bw'ati his presence in the country is greatly needed. Amazima okukomawo kwe mu ggwanga kwetaagibwa nnyo kubanga bano baagala okugenda okubeera nga balayiza omuntu waabwe kubanga kati kooti already simanyi bivuddeyo mbadde sinaba kubigoberera naye nakitegeddeko nti kakati jjukira Kasiba nti yajjayo omusango mbu olwaleero kooti bwe badde eyogera ku nsonga ezo ez'okugjayo omusango ndowooza bakole conclusion ku by'okugjayo omusango ogw'okuba nti nno Museveni yabba akalulu yakola buli kimu yakola biki byonna. Kakati nga okujuza puzzle Kyagulanyi alina okubaawo naye ate bagamba Ssebwesiru bwa njoka ate sayidi eri endala bamunoonya kumutta bamunoonya kumusiba kumuteekako gya butujju kumuteekako gya buyeekera era amagye gye gali ewuwe ne gayingira mu nnyumba ne gatema enzigi ne gakuba ne mukyala we. Kakati awo munnange ng'omuntu yeebuuza nti ekituufu kye ki kuba jjukira nti bano abasajja bo mu kikula kyabwe baagala nnyo okutwala ensi nti abasigadde bonna basiru bwe be bategeera ennyo. Kakati Nsibambi musajja wattu bwe batyo nga bakutte emmome yaabwe bakigamba genda oyogere bw'oti kati bwe genda oyogere bw'oti omanyi kati ekyo tukimanyi bulungi nnyo nti
abantu bano regime ekikozesa nnyo bafunayo ekipapula kyabwe ne bagamba kanga tegenda yogera bwoti gamba bwoti kola bwoti gamba bwoti ati baba yakuwadde ssente ate olina ekyokukola nalaba juzi akatambi nga balamu ye agamba nti ezo zonna zemulaba tweet zonna yaziteekayo ogwo mukutu gwange era benzaabiwandiika kyokka ate Jeno Museveni ayogera birala ebiriko ate bye yeetonda yali baddaga balamulekeraawo ogwo mukutu gujjeewo kubanga gugwo lwaki okonjera muhoozi naye ate yeetonda bwetonzi kati ate ne biviirako ne sanctions ne biviirako n'Abamerika ogamba nti cross the red line nga teyavaayo gamba nti Abamerika nti sebe ogwo mukutu gwange kwegamba n'otunuulira abantu kwegamba bo kwegamba nga baliwo ku meal card kasita aba ng'agirina ng'asobola okugyayo akasente konna k'ayagala n'akola by'ayagala juzi nalaba balamu yazimba ne hotel Sibuye gali kwoleka 5 star sajja bafunye ssente mu kintu kino muganda wange kakati munnange Nsibambi ayongerezako n'agamba nti mbu obutakkaanya obuliwo wakati wa Kyagulanyi ne gavumenti mbu tebusobola kubeera nga bumalwawo nga taliiwo bugenda kumalwawo naki kubanga gwe byonna bino byoyogerako ebyokuta abasibe Museveni tatandise leero kusiba abasibe yasiba dda abantu buli kalulu lwe kabaawo asiba era akyasiba kakati bino ebyoga nti tuteesezza era ne kuguli omulundi balamu yagamba nti bwe batadde naye bonna baabamalayo baasigalayo ye bano be bagenda okuta ekinaana be baliwa Bamachete mwebali ba Edi Mutwe mwebali bani abalimu kakati munnange nga tetunakubira nga tutegeera oba bamufumbiro mwebali n'abalala n'abo be tutamanyi kubanga twagala okufunayo figures zetumanyi nti zizino statement bw'atyo ng'agikola twaka weeks 6 kati ndowooza nga tuvudde mu kalulu ennaku z'omwezi 15 January 2026 ziweze weeks 6 we twogerera era nga bwe batyo nga benkugambye nti bali mu kooti bali mu finalizinga kulaga nti nedda kumusango bagira bwe biti kubanga bagwewaabira kati ate bo bennyini balina okugujjayo oboolyawo ng'ate akasente ke baabawa tebannakakozesa konna anti oba olina okubala ate tweyongerayo awo kuba akasente kayinza okuba akangi twaweza akange nze njagalako bweziti kubanga bino byonna biba biteeseeko muganda wange omusango baba baagutegekategeka dda naye kale munnange Nsibambi eri bya Mutene bw'atyo bw'atutegeezezza era essaawa eno ayogera akinagguka kubanga akasente kamulimu 5 kati yaliwo nga negotiator kwegamba aba middleman kubanga baba bamusasudde dda naye middleman gwe bafunye ng'abantu bamulabanga ekintu ekirala ennyo kubanga nga Kanso Nalukola amwambudde nnyo kubanga ngeri gy'abeera ku NTV gy'abeera discussions nga zinyuma nnyo Nalukola ayogera mpola nekyamukoze muganda wange amulagidde ddala profesa we ate amujeregano bwamuyita profesa we ntya kale nfunye okusoomoozebwa okw'amaanyi kubanga gwe wansomesa naye nga byayogera muganda wange bagamba nti negweza dda akkubira engoma n'ozina naye kuno ate ye Nsibambi azinye nnyo